Tuli mu Lubiri e Mengo era nga tugenda kudduka emisinde gya Kabaka Birthday Line 2024. Abantu bakidde dda balidde ddala mu bungi okubaawo okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Mwena abazze bannange tweyanzizza, mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka, mwebale kubaawo ku lw'Obwakabaka, mwebale kukola buli kimu kye mukoze. Bannange tuli basiimu nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, tweyanzizza nnyo. Bannayuganda mwenna abeekuluumudde gye muli okujja okubaawo ng'ate tudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero wali mu Lubiri e Mengo. Abantu bajjire ddala mu bungi okuwagira enteekateeka y'emisinde gino. Bannange tuli basiimu nnyo, temujjanga okwo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbeera bw'eti bw'eri mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Bannayuganda bajjidde ddala mu bungi okubaawo olunaku olwaleero. Tuli mu Lubiri embeera bw'eti bw'eri, abantu bajjidde ddala mu bungi nnyo. Kkubo lyonna likwatiridde bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Bafiki baliwa? Fiki, kalise sina simu kubira. Akula mu ya wakati. Itali yemmenge ne ya wakati. Yemmenge ya mmenge ya wakati yakafuna. Ya wakati. Ya mwena bali ku TK Media olunaku olwaleero tugenda mu misinde giri giri emikambwe.
Sente. Twatuka kulwana bibiri, twatuka kulwakisula olulimi bulala. Twagala okubuka, twagala okwaniriza Honorable Sawaba, the State House Controller and Planning Commissioner Chen Arache Kulinare. The stretching it, get up planning and the scene it. Kale switch. yeyo embeera bwekyo bweri wano mu Lubiri e Mengo era nga kadde ka misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka 2024 nga omulamwa gwe tuliko gwe kulwanyisa Mukenenya. Baganda bange, mikwano gyange, tuli mu Lubiri e Mengo, gwatanatuuka yanguwako obeewo.